oli ku mutu gwaffe ogwa Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema mbebaza mwenna abagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera mutufollowinga nenebaza abantu mwenna abagenda maaso n'okubeera nti mutulaba ekyo nno kya ttendo nange ne mbasaba nti bannaaye gwe gwenna iriyo ng'olina akalango ko bambi simu ozirabaawo genda maaso n'okubeera nti ngikyamazima otuwa obulango tugende maaso n'okubeera tukulangira bizinensi yo gikube abantu maaso nabo basobole okubeera nti bagitegeera olw'ebyo byengenda maaso n'okubeera nti mbawanze da Element Man muzzukulu wa Mugema. Njagala okutegeeza nti olunaku olwo amawulire mangi genjagala okubeera nga nkutuusaako engalo olw'ensonga nti abantu bangi bagenda maaso n'okubeera nti oba oliawo bingi ebikolebwa naye nga abamu bagamba nti tebalina kye bamanyi abamu tebalina kye balaba naye byonna nzize maaso n'okugenda maaso n'okubeera nti mbikuwa naawe gwe Munnayuganda ogende maaso n'okubeera nti obiraba. Sigenda kubeera nga ntandikidde walala wabula munzikirize ntandikireko mu Parliament ya Uganda. Mu Parliament byonna ebisinga mwabirabye sigenda kubeera nga mbiddamu gye tukomekereza okubeera nti Parliament ya Uganda Parliament ya Uganda yasobodde okubeera nti balonda speaker. Fena tujjukire speaker abaddeko omukyala Anita Among bingi ebibaddewo nga tumalako ekisanja kino wakati nga betegekera okubeera nti balonda speaker omujja. Nsonyiwemu. Bingi ebibaddewo mu kaseera kano speaker yalondeddwa ffenna tumumanyi bulungi ye omwami gwenyinza okugamba nti ye Oboth ono tumanyi alina legacy ye yazze atambulirako ebbanga lyonna era ndi mu bwabaka ka Parliament wamu ba speaker buna alidde okufaafagana n'enguzi tusabe abeere nga asobola okubeera nti agituukiriza ate ne speaker Tayebwa naye mu kaseera kano naye yasobodde okubeera nti ekyamazima naye bamulonda kuba babaka oba kuba speaker agende maaso n'okubeera nti akola ekisanja kye ekyokubiri onoza bakola 2 terms ndowooza ku kifo ky'obwa deputy speaker naye agende maaso n'okubeera nti akikola n'obwegendereza. Ono nno omukulembeze w'eggwanga yabaddewo saako ne munne mukwano gw'enfaafe Moses Ali ng'agenda maaso n'okubeera nti naye musajja wattu alayira oba abeerawo nga balonda speaker naye oba naye yalonze nze naawe tetuyinza kubeera nga tumanya ffenna tumanya embeera y'omukulu ono yenna gy'alimu wabula bangi babadde basuubira omukyala Anita Among okubeera nti ayinza okulabikako mu kulonda kwa speaker wa Parliament wabula nekizuulibwa nti omukyala ono teyalabiseeko mu Parliament nga balonda speaker nga kitegeeza akalulu ke kafudde ate nga bangi banyakibiina kya NRM oba oliawo bayiwawo omubiri nga bagenda mu maaso n'okubeera nti balonda speaker wa Parliament Anita Among era nkugambe nti byonna nze nabagambye byonna ngenda kubeera nga mbibawa byonna ngenda kubeera nga mbibawa olw'ensonga nti Anita Among bingi ebibaddewo bingi ebibadde bimwogebwako naye nga tetumanyi ensonga eriwo oba ensonga egenda maaso ku nsonga eno naye bingi emuzze mulaba ku Anita Among wabula omukyalo ono abambi tumusaasireko nnyo kuba yavuddeyo n'abaako ensonga ze zaawa ng'agamba nti nze siyinza kubeerayo mu Parliament olw'ensonga nti bambi ebintu byange naddala emmotoka zanzigibwako ate n'ensonga endala
siina oba oliawo motoka eyinza kubeera nti entambuza okugenda ku parliament oba okugenda ekkololo kuba nammwe mubimanyi emmotoka ze zonna bambi zamugiddwako naye nga byonna njagala okutegeeza gwandaba nti tumusaasire nnyo omukyalo ono Anita Among olw'ebyo ebyamutuuseeko mu kaseera kano ng'agamba nti ye nga ye ekyamazima tasobola kubeera nti akyanoonyerezebwako naye emisango gyo bwe giba giwedde bingi olwo ebize biyitiŋŋana nti omukulembeze w'eggwanga yalagidde bamuddize emmotoka bannange pulezidenti tannaba kulayira kuba tannaba kwogerako nti Anita Among bamuddize emmotoka ekika kya Rolls Royce kuba nti ye agamba nti emmotoka eno yamuweebwa ng'ekirabo ku mukolo gwe wakati mu kulayira naye omukulembeze tannaba kubeera nti akyogera nti omukyalo ono mumuwe emmotoka ye naye byonna tujja kubeera nga tubibatuusaako biki ebinaddirira ku Anita Among biki ebigenda ddala mu maaso byonna tugenda kubeera nga tubibatuusaako naye nga njagala okutegeeza nti ensonga ezimu oba oliawo zeyawadde nti ye tagenda kubeera nga alabikako mu kakiiko ka palamenti oba nga balonda sipiika kukubeera nti ye talina mmotoka eyinza kumutambuza kuba ffenna tukijjukire nti emmotoka zonna zamugibwako ze yali alina kumpi emmotoka 8 ez'obwannannyini saako n'emmotoka eno emmotoka ezikola ng'obwa sipiika kale lwaki yandibadde abeera nga asigazaawe naye tetumanyi oba ddala kituufu anaasigala nga aweebwa akasiimo nga sipiika wa palamenti abaddeko kuba njagala mukitegeere nti gwe wenna ndaba nga sipiika wa palamenti bw'aba avuddeko aweebwa emmotoka ate bw'aba era avuddeko aweebwa kumpi obukadde banga 12 oba bulinga 6 awe watyo naye nja kugenda maaso n'okubeera nti nga mbinoonyereza mbifuna nja kugenda maaso n'okubeera nti mbibawa nga ezimu ku ezo ssente kwe kubeera nti nga sipiika palamenti okumwebaza kuba kati esente zino buli yaliko sipiika palamenti azifuna kugeza nga Kadaga agenda maaso n'okuzifuna Sekandi agenda maaso n'okuzifuna ani ono omulala waliwo ono omulala ani yava gwe baawa yadda ku yaliko ssentebe wakakiiko ebyokulonda naye sente nkiwa agenda maaso n'okubeera nti azifuna ate n'ebintu ebirala oba oliawo kubanga kibakakatako gavumenti kikakatako okubeera nti abantu bano ebaako n'engeri gyegenda maaso n'okubeera nti ebawa akasiimo kaabwe ne bagenda maaso n'okubeera nti oba oliawo sente zino nazo bazifuna mu bulungi bwawo. Njagala okutegeeza gwe omulabi wange andaba wano ku mukutu gwaffe gwa Standard News, palamenti yabaddemu oba oliawo ebyewuunyisa bingi. Ffenna bye tuyinza okwebuuza ekyamazima ddala bino byabaddewo oba tebyabaddewo. Palamenti njagala okutegeeza nti bingi mu palamenti eno eya Uganda abantu bangi beebuuziza ku muvubuka ono MP Nkerettanyi Kiruluuta. Emboozi eno eya Nkerettanyi Kiruluuta dozoba uweyo Kalungu I think kwegamba bwe yabadde nominatinga Aine Sodo Kaguta, ebigambo byayogedde oba oliawo buli Munnayuganda yabifunye bubwe. Okumanya nga Bannayuganda buli omu yakifunye bubwe, buli omu yavuddeyo n'agamba nti oba naye lwaki sisooka kuwa bigambo bino, kansooke nkuwa ebigambo bino, lwaki ate ngenda mu maaso n'okubeera nti nze kennyini nze mbyewuliriza nga gwe Munnayuganda naawe osobola okubyewuliriza gwe wenna andaba. The Speaker of the 12th Parliament. My name is Kiruluuta Yusuf Junior Nkerettanyi, standing here as a representative
of the people of Kalungu County East. Before I nominate my candidate, Right Honorable Speaker, allow me first and foremost recognize and appreciate the President of the Republic of Uganda for his presence. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Abamuno basose kulowooza oba omukyalo oba omukulu ono ali ku ludda lwa NRM. Kale ebigambo bino kwegamba engeri yatandiseemu buli omu yalowoozezza nti ddala omukulu ono ateeka okuba ali ku ludda lw'ekibiina kya NRM neffe agenda mu maaso n'okutubuzaabuza. Wulira. Right Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Wanono first family buli kintu kyonna eringa ekyeddiza era nga first family basalawo okubeera nti bagala balwanirira bana Uganda nti balwanirira bana Uganda. Olwebyo bw'oba oliawo nga bo bye bagenda mu maaso n'okubeera nti bakola olw'okuba nti atugende mu maaso. Right Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4, and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, he is not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta being from the Kaguta family stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many, and by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Ndowooza owulira bannaye kati gwe embeera eno oba oliawo omuntu oyinza okulowooza oba ddala ekintu ekituufu oba si kituufu. Abantu bano kwegamba bino nabyogedde nga n'omukulembeze w'eggwanga waali alaba era yafunye endowooza message. Buli munnayuganda message eno yagitegedde lulwe era ffenna tubadde tukyaliyo omukulu ono n'ateekayo ku Twitter ye n'abaako ebigambo by'ateekayo ng'agamba nti ekyamazima nti to comrades who have not understood my move, please be guided that this was entire sarcastic and that can be judged from the diction that I used to drive my point. Erimu wenna bambi abantu akitegeddera kikyagenda maaso n'okubeera nekibabuzaabuza. Bannaye naye byonna tujja kubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nti tubibawa. Kwegamba ono omukulu kwegamba yaleese ate yazze na style mpya mu palamenti. Bwe nnyinza okugamba style mpya gye yazze nayo mu palamenti olw'ensonga nti bingi oba oliawo ebibaddewo naye
tewali kinyo ky'amaanyi naye nze ndowooza nti nga palamenti ejjagenda maaso n'okubeera nti tujja kugiraba engeri gyekolamu emirimu gyabwe, engeri gye bakolamu emirimu gyabwe, byonna tugenda kubeera nga tubiraba wano ku palamenti ya Uganda. Olutalo nga lubadde lw'amaanyi naye byonna kyekiri Mukama yakola ki? Mukama yamanyi. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema tukyagala maaso okubeera nti tukuweereza gwe wenna agenda maaso n'okubeera nti emboozi tugikuwa mu bungi ate ne tugenda maaso n'okubeera nti tugikunyumiza byonna. Kakati muyina bannaye kye mutannalaba, waliwo olutalo wakati wa Zubeida. Tetunnamanya lutalo luno oluli wakati wa Zubeida ne Mama Mantini. Mama Mantini ono ye Mama Mantini omugenzi. Olutalo olwo we luli lw'amaanyi nno nnyo wakati w'abantu abo ababiri. Era njagala okutegeeza nti Zubeida yakwatiddwa nako ku lunaku olw'Essande, yalumazeeko ng'ali mu kaguli, naye ate mu kaseera kano gwe wenna atulaba Zubeida ono ffenna tumumanyi bulungi munnamitimbagano. Olutalo lwa Zubeida ono luva ku nsonga ya Mama Mantini. Mama Mantini ono y'okusinziira ku ye agamba nti olunaku lwafiirwa omwana we Zubeida, njagala munoonyeeko, tetumanya ani yanoonya munne. Zubeida yanoonya, Mantini yanoonya, emboozi ekyali awo. Naye nga kigambibwa okubeera nti Zubeida yamala n'akola interview y'omukyalo ono. Mu kukola interview n'agamba nti n'akomayo Kampala, yavuga Masaka. Omukyalo ono Zubeida ebiseera ebyo omukyalo ono Zubeida yavuga emmotoka n'agenda e Masaka okufuna interview y'omukyalo ono. Wabula bwe yatuuka eyo kigambibwa nti Zubeida oba Mama Mantini ono yamuwa $50,000 eza Uganda. Wakati muwa $50,000 Zubeida ajje Uganda oba akomawo e Kampala ateekayo interview eyo. Zubeida mbu kuba ffenna tuwulira biwulire mbu ateekayo interview eya Zubeida. Zubeida okuteekayo interview ya Mama Mantini ono. Kakati Mama Mantini ono wakati mu kuteekayo interview eno, Zubeida wakati mu kuteekayo interview ya Mama Mantini ng'ayogera engeri omwana we Mantini mu Kenya gy'abaddemu atambuzamu obulamu, kuba bangi balinga bagamba nti Mama Mantini yalekerera omwana, Mama Mantini omwana yamusuulawo, yali yamugoba. Ekyaweza Zubeida okumunoonya nga mbaga tetumanya ani yanoonya munne, naye munaasonyiwa ngera gezaako okubeera nga nnoonya abantu bano. Tugende maaso n'okubeera nti tuwayamu ku nsonga ezimu oba endala. Kakati Zubeida ono bw'ateekayo interview ate mbu alina bye yayogera bino wammanga. Bunga Zubeida yavaayo n'agamba nti interview nti omukyala Mama Mantini oba mukodo yamuwa $50,000. Mama Mantini agamba yamuwa $50,000. Ekyokubiri nti yamugamba nti interview tiyamukolera wadde $50,000. Ndoza mumpulira wadde $50,000 byonna biri awo. Kale kwegamba yemu ku mboozi eyo genda maaso n'okubeera nti etambula wakati wa Mama Mantini ne mukyalo ono Zubeida. Abantu bano olutalo ngenda genda maaso noonyeeko Mama Mantini ono ntuuleko ku interview naye agende maaso n'okubeera nti abaako
n'ensonga gy'atunnyonnyola wakati we ne Zubeida obuzibu buliva ku kyennyo bwaffe buli omu ayinza okulowooza ebirala era nga buli omu ayinza okulowooza ebirala ku byo naye nga bwe nkugambye nti byonna tujja kugenda maaso tubwene nga oba oliawo nga tubyogera mamma nti ni atubuulire bulungi obuzibu bwabwe buva ku ki obuzibu bwabwe buva ku ki wakati we ne nakyalo ono era nga bwe nkutegeeza nti Zubeida ono ku gundi kumeka ku Sunday baakira ku makya mukaba kumukwata abekuba oliawo n'ensonga zagenda maaso n'okunnyonnyola eri eggwanga saako n'ebinfo ebimu saako n'ebintu ebirala nga Zubeida byalina okubeera nti annyonnyola eri poliisi saako n'abantu abalala tugenda omanyi olutalo lungi ku social media buli omu avuddeyo n'ayogera bibyo okugeza nga Kasuku avuddeyo n'ayogera buli omu waali avuddeyo n'ayogera ku mbeera eno egenda maaso oba ku lutalo luno oluliwo essaawa zino nga buli omu ayogera munne ebisongovu ng'agamba naye mukulu Kasuku nnyo mukwano nnyo gwa Zubeida Kasuku mukwano nnyo gwa Zubeida kandabe wano Kasuku nina ennamba ye Kasuku nkunoonya Kasuku kandabe wuno Kasuku Wazabanga manyi abantu bano Kasuku kamukubireko kondabe Kasuku ono ensonga zino yazirimu obulungi kamunoonyeko wana Kasuku ono bwaba anakwata essimu bwaba tali bize nnyo ndimukubira Kasuku Wazabanga oba ennamba yiye simanyi ndoza wulira eno ennamba ya Kasuku Wazabanga Kasuku kwata essimu. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Mbadde njagala kumanya ku Kasuku ono kikyalowooza kikyakola ki ku mbeera eno ebya omukulu ono agende maaso n'okubeera nti beeko kwa Zubeida mukwano gwe nnyo naye takutte essimu naye tujja agenda maaso n'okubeera nti tubawa ebyo byonna ebigenda ddala mu maaso ku Kasuku naye abeeko bagende mu maaso n'okubeera nti abako n'engeri gy'atunnyonnyola ku mbeera eno. Kasuku nja mufuna essaawa yonna nja kwogerako agende maaso naye nga olutalo ddowe luli wakati wa Mama Mantini ne Zubeida ono kwega balina obutakkaanya bwabwe naye nze ndowooza oba bwina kumalibwawo bumalizi oba balina kutuula nga bo basobole okubeera nti boogera nga bo abantu. Nze ndowooza Kasuku oba Sekyo yalina okubeera nga abatuuza bagende mu maaso n'okubeera nti boogera. Akakati njagala okutegeeza olutalo olulala oluli wakati oba oli ewa General Muhoozi Kainerugaba CDF ne mwana mulenzi Lumbuye ffenna gwe tumanyi nti buloga ali mu ggwanga nziti Taki gyagenda mu maaso n'okubeera nti awandira eyo omuliro agenda mu maaso n'okubeera nti ate essaawa zino ne bulogo ne buloga wakati we n'abazungu nago omuliro weeguli nga abazungu bagamba nti musajja gwe twakuwa ssente $7 gyaffe 7 oberesa kiwa oba ove mu nsi endala ogende mu ndala ssente tebalaga nsaasaanya yaazo nga netunagenda eyo General Muhoozi Kainerugaba CDF njagala okutegeeza yavuddeyo oba oliawo n'agamba abantu nti naye
naye akasajja kano akasinzira emitala w'amayanja akatumanyirira wane Uganda akamanyira ensi yaffe keekaanyira keeyitaki mbu Muhoozi lwaki bwe yavuddeyo n'agamba era kino kyawaliriza General Muhoozi ono okuvaayo bw'atyo n'agenda mu nsi mbu eya Turkey oba okwogeza ne gavumenti ya Turkey esobole okubeera nti ebawa Lumbuye ono. Tetunnamanya oba bituufu oba si bituufu olw'ensonga nti Lumbuye ono ffenna tumanyi engeri gyazze ayogereramu eggwanga yattu Uganda oba ebigambo byazze ayogera okwanika ebigenda mu maaso okwanika ebintu byonna ebiri emabega wa bino byonna olw'ensonga nti bangi ku bantu bazze ayanika ng'agamba nti waliwo tatambula bulungi mu ggwanga yattu Uganda naye mwabo azenga awalampa n'abantu abanene mu ggwanga okusinziira ku bigambo byazze ayogera ku bantu okuli omukulembeze w'eggwanga kwegamba omukyala we mutabani we saako oba oliawo n'ebitongole ebirala ye mwana mulenzi Lumbuye ono. Wabula mu kaseera kano njagala okutegeeza gwe andaba nti Lumbuye ono azenga bingi byayogera ku nsonga zino era bangi ku bantu oba oliawo bakyevuma kati akasajja kano ke bayita Lumbuye. Wabula okusinziira ku bantu babagamba nti oba ku bantu ensonda ezesiika nti General Muhoozi ayinza okuba yakwataganya edda n'eggwanga lya Turkey okulaba nga bawa omusajja ono Lumbuye eyefudde ekizibu mu ggwanga eyefudde ekizibu n'atagambwako n'antaki buli omu agenda maaso n'okubeera nti amuwalampa oba tugambe nti olunaku waliwo yawalampye mundu nnene etatera kubeera nti ewalampika ye General Muhoozi Kainerugaba era okusinziira oba oliawo ku bintu ebyenjawulo General Muhoozi Kainerugaba byazzenga akola omuli okubeera nti alwanyisa enguzi egenda maaso mu ggwanga naddala eri abanene mu gavumenti. Mu kaseera kano nga General Muhoozi Kainerugaba njagala okutegeeza era gwe andaba mu kaseera kano nti omukulu ono gwe twandiyise blogger Lumbuye Fred Kabuye Kajubi nti mu kaseera kano alinga eyawampye etalinyika era bwe twogera kati Lumbuye winja okugamba nti wali buli yenna gwagenda maaso n'okulaba nga tamutegeera asobola okubeera nti yeesibira mu nnyumba kuba buli kimu ekigenda maaso ku musajja ono oba oliawo nyinza okugamba nti agenda maaso n'okubeera nti akiraba yoyo gwe bayita Fred Lumbuye. Lumbuye ono ffenna kimanyi bulungi gye buvuddeko gavumenti yayagala omumukwata kyokka mu kumukwata waliwo emirwatwa abantu bangi ne bavaayo bagende mu maaso n'okubeera nti bamuyamba okulaba nti gavumenti ya Uganda temukwata era nga mu bano kwe kuli bannakibiina kya NUP nga bano nno bali bakulembeddwa mu ffenna tumumanyi nti muwadanku nnyingi eyesitula n'agenda mu ggwanga lya Turkey okukakasa nti omukulu ono tebagenda maaso n'okubeera nti bamuwaayo mu ggwanga yattu Uganda kuba basobola okumuttirayo. Era bigambo bingi byayogerwa nti Lumbuye bamukutte, Lumbuye ali mu poliisi yeeyo, Lumbuye ali kino tewali amanyi ekituufu bwe kyali oba ddala bamukwata. Ffenna twalowooza nti ddala Lumbuye bamukutte amangu ddala ennyo bw'atyo n'avaayo n'agamba nti bakulu lwaki muwuddiisa eggwanga nze temunnaba kunkwata era ndi wange mu buliri era neekolera byange tewali musirikale yali azzeeko wange kugenda maaso n'okunkwata byali bigambo bya Fred Lumbuye. Wabula mu kaseera kano Lumbuye alinga apondoose era alinga gwendowooza nti ekyamazima ali oba avudde ku mulamwa gwe yatandika era posi ezagenda maaso n'okubeera nti akola
ate ng'alinga avumirira ekibiina kya National Unity Platform okugenda maaso n'okubeera nti oba oli awo babaako n'engeri gye bagenda maaso n'okubeera nti bakolamu emirimu gino era nga egimu ku gyo nayeko ku postinga ngubanga agamba nti omukulu ani nga alinga agamba nti omukulu Bobby oba tali mu bana Uganda posezo mujja kubeera nti muziraba kyokka mu kaseera kano Lumbuye ye mugumu waali agamba nti gavumenti eno eya Uganda tesobola kubeera nti emukwatako. Tetumanyi oba ina maanyi ki oba gavumenti yeeri esobola okubeera nti emusemba n'emulemera oba si kyo n'emuwaayo. Byonna tujja kugenda maaso n'okubeera nti tubikuwa wano ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Njagala okutegeeza njagala okukakasa go wenna andaba ku mukutu guno ogwa Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema nti ate mu kaseera kano oba oli awo kinandiyise nti Lumbuye mu kaseera kano bigenze maaso n'okubeera nti bimwononekera nga mu kyo waliwo abamu ku abo abazungu ffenna tujjukira bulungi nti Lumbuye ono gye buvuddeko yali ayagala okubeera nti akwatibwa era Lumbuye nakola live nga yagala kudduka mu ggwanga lya Turkey asobole okubeera nti agendako mu ggwanga eddala era ng'eno nno abantu bangi bamusemba ne bagenda maaso n'okubeera nti bamuwa ssente agende maaso n'okubeera nti ssente zino nyinza okutegeeza oba zimuweebwe zimuweebwe asobole okubeera nti adduka mu ggwanga lya Turkey agendeko mu ggwanga eddala olw'ensonga ezitali zimu olw'ebyo binyinza okugamba nti ebyali bimunoonyesa nga mu byo mwe mwali okubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nti ajevuna ensi yattu Uganda okugira obubi abakulembeze era nga ffenna tujjukira bulungi nti mu kaseera ako omukulu ono baali bagenda mu maaso n'okubeera nti bamunoonya nga beebuuza ddala omukulu ono kiki kyakola kiki maanyi ki oba amaanyi agajjawa okugenda mu maaso n'okuvumirira eggwanga yattu Uganda ate nga bangi bali eyo bagamba nti Uganda erimu emirembe naye ate bw'ogituukamu nti yo ebeera ya njawulo. Bino nno mbyogera okusinziira ku bantu bye bagenda mu maaso n'okubeera nti boogera. Mu kaseera kano njagala okukubuulira oba njagala okutegeeza nti Lumbuye ffenna gwe tubadde tumanyi nti nantagambwako era omunene mu banene essaawa zino nyinza okugamba nti alinga eyatidde edda. Yuno gwe bayita Fred Lumbuye. Fred yeeyita linnya ki eddala? Alina amannya amalala ge yeeyita. Alina amannya amalala ge yeeyita. Alina amannya amalala ge yeeyita. Fred Lumbuye. Alina amannya amalala ge yeeyita naye tugenda maaso n'okuba tuganoonyereza. Lumbuye ono simanyi oba waliwo ayinza okubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nti amukwata naye nga mu kaseera kano nyinza okutegeeza gwe omulabi waffe wa Standard News nange da Element Man muzzukulu wa Mugema nti buli kimu nja kutegeeza nikigenda kugenda ddala mu maaso naye tujja kubeera byonna tubikuwa. Wano ku muntu gwaffe ogwa Standard News nammwe nno abalina obulango bambi
tugende maaso n'obutuwa kuba ekyamazima tuli wano naye tetulina bulango gwe jangu otuwe akalango ko tugende maaso n'okubeera nti muwende emisaamusaamu tusobole okubeera nti akalango kano tukakkubira bulungi naawe ogambe nti ddala mmwe bwe nawanga obulango bwange mugende maaso n'okubeera nti mubukuba kale byonna tujja kubeera nga tubibawa ate nga mu kaseera kano byonna tugenda maaso n'okubeera nti ekyamazima amalungi tewali kye tuyinza kugenda mu maaso nga bino byonna njagala okutegeeza nga tebiriiwo era gwe wenna ali eyo andaba ku mukutu guno ogwa Standard News nange da Element Man nkwebaza gwe balegenda mu maaso n'okubeera nti otugoberera tuli ku Facebook saako ne YouTube genda mu maaso tunoonyeeko tukuwa byonna bye twandibadde tubeera nga tukuwa njagala okutegeeza gwe omulabi waffe ogwadda Standard News nkugamba nti Lumbuye mu kaseera kano ebintu ebiringa ebimunonekedde nga n'abazungu babadde obaoliawo yeesigulirako nabo balinga abamuvudde mu kaseera kano era njagala okuwa omu ku bazungu ng'agenda maaso n'okubeera nti ayogera ebigambo ng'agamba nti Lumbuye ono bamuwa ssente kyokka mu kaseera kano ssente tebamanyi engeri gyesaasaanyaamu wadde embalirira kuba nga bo beekolamu omu ne bamuwa emitwalo gya $7 mu 1200 agende maaso n'okubeera nti ava e Turkey agende mu ggwanga eddala kyokka bw'atyo n'agenda maaso n'okulemerayo n'agenda maaso n'okukola ki n'okulemerayo ono nno yabadde asaba ensaasaanya iwuyo Comrade Lumbuye, 5 years ago, we from the diaspora, we collected $72,000 to save you, to get you to any country that you want to go to. You had the possibilities. But now, 5 years later, apparently that money is gone. And now you want us to help you again? Okay, we want to help you. But tell us the truth. Why didn't you use that $72,000 to go anywhere you want to go to? Comrade Lumbuye, $72,000. Do you know how many comrades we could have bailed out of prison? Right out of prison, $72,000. Do you know how many school fees Ugandans could have paid with that money? Comrade Lumbuye, how much more money do Ugandans have to spend for you to get into safety? And Comrade Lumbuye, why did you block me on WhatsApp? Kati nno omukulu ono yavuddeyo n'ateeka Lumbuye ku nninga ng'agamba nti Lumbuye ono bagenda maaso n'okubeera nti bamuwa ssente kyokka Lumbuye bwe bamuwera ssente zaabwe asobole okubeera nti adduka oba oliawo agenda mu ggwanga njagala okutegeeza nti Lumbuye ono kye bamwagazaako kiri kimu kyokka nga bo baagala ensaasaanya engeri yasaasaanyaamu ngamu ssente zino olw'engeri nti bamugamba agende mu ggwanga ly'ayagala kyokka ssente zino omukulu ono n'agenda maaso n'okubeera nti agenda maaso oba oliawo n'okuzikotogera nga nate n'atagenda tenasigala mu nsi gy'agamba nti gyali mu kutya bagenda maaso n'okubeera nti bamunoonya ku ebyo ebigenda mu maaso oba ku ebyo ebigenda ebimwogebwako nti essaawa yonna gavumenti ya Uganda yandimukwata era njagala okutegeeza nti omukulu ono bw'obadde owulira ebigambo bye agambye nti school fees meka oba abaana bemeka betwandibadde tuteekamu ssente ne bagenda ne basoma oba ssente meka zetwandibadde tuteeka mu nguzi abasibe ne bava mu makomera negwe $7,000 egya dola ogimanyi mu 2000 kanze ogenze kubaliremukko wano $7,000 eza dola $7,000 wetwoga kati dola limunga mu 13 oba mu meka mu 7 digino $7,000 no $7,000 ze bagambye $7,000
7 mu 12,000 eza dola. Bogira 13,000 kalwa dola ya leero 3,000 buno obukadde 2 obukadde 2 obukadde 26 nedda obukadde 2 mu milioni 66 mu emitwalo 4 Terenzi kwatako bannange gorofa yange ewedde n'okuggwa. Zezo no sente zebawa omukulu Fred Lumbuye okugenda maaso n'okubeera nti ava mu ggwanga. Oba oli awo gye bamunoonya kyokka mu kaseera kano y'omu ate agenda maaso oba oli awo n'okubeera nti alaajana nga bwe bagenda maaso n'okubeera nti bamunoonya. Ye muzungu ono bamuyita Dr. Nico naye nga naye wa kibiina kya National Unity Platform. NUP niyo yasimbayo amakanda. NUP niyo yasimbawo amakanda. Era nga nti Dr. Nico ono era abadde agamba Lumbuye nga bwe yamubulookinga. Nga bwe yagenda maaso n'okubeera nti amubulookinga ye Lumbuye. Ye Lumbuye agenda maaso n'okubeera nti yavuddeyo n'amu-exposinga ng'agamba nti ekyamazima ye nga ye tamanyi kiki. Lwaki wanteeka mu blacklist oba lwaki wambulookinga nemba nga sikyalina access naawe. Byebyo nno bye nkugamba nti abantu oluusi tubalaba naye tumanyi mutima gwe. Kati omukulu wuno avuddeyo n'agamba twakuteekamu ssente ove mu nsi eyo gy'ogamba nti bakutulugunya oba bayinza okukulumba genda mu nsi endala. Naye mu kaseera kano olemeddeyo kati bakunoonya ate ovuddeyo ogenda maaso n'okubeera nti ate ffe bw'oyagala tugende maaso n'okubeera nti tukulwanirira. Ebirawo najja kugenda maaso n'okubeera nti bibawa tuyimyenyumyemu ku mboozi ez'enjawulo. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema sigenda kubeera nga nsukkawo wano. Mbaagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi mweraba.